Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amatenda amajjuvu g'owekitiibwa Allah ebyengera n'emirembe tusaba bidde eri omubaka sallallahu alayhi wasallam. Abaluganda ab'ebitiibwa tubaniriza era mu musomo gwaffe ogwa tajwid al-Qur'an al-Karim nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tutunuulira ku bufulumiro bw'ennukuta. Ennukuta empalabu zifulumirawa zivaawa. Olwo nno tulyoke tusome ekitabo ky'owekitiibwa Allah nga tukitereeza nga bulijjo bwe tujja tumwegayirya ntugamba nti Allahumma ay Allah nkusaba ubeere nga ompa okusoma Qur'an ala alwajhi alladhi yurdika anni, okusinziira ngisome okusinziira ku mbeera gy'onaabeera ng'onsiimiramu. Naye Allah ajja kusiima ddi ng'osoma Qur'an eno ng'ogitereeza ng'ate era ogikolerako. Nabwe kityo tutunulira obufulumiro bw'ennyukuta. Omulundi ogwayita twalaba obufulumiro bw'ennyukuta kyeki, era ne tulaba n'obufulumiro n'engeri butya omuntu bwategeeramu obufulumiro bw'ennyukuta yonna ku nnyukuta ezikola Qur'an oba ezawandiikibwa mu Qur'an ey'ekitiibwa. Olwaleero biidhnillahi tabaraka wataala tugenda kutunulira kye bayita almakhariju raisiyatu lilhurufi alarabiyya. Obufulumiro bw'ennyukuta obukulu oba obufulumiro emitwe gy'obufulumiro katugambe nti emitwe gy'obufulumiro bw'ennyukuta ez'olwamu. Obufulumiro bw'ennyukuta bungi butemwatemwamu, naye waliwo bwe tuyita arraisiya. Arraisiya okugamba obuli meeja obukuŋŋaanira buli obufulumiro obutini oba tegereka. Ebifulumiro katugambe tugenda kulaba agafulumiro g'ennyukuta aganene ataano agakuŋŋaaniramu obufulumiro obutini gye tuyinza okuyita major parts. Ze major ebifulumiro biparts ebinene oba ebitundutundu ebinene ebivaamu obutundutundu obutini obuyitibwamu ennukuta bategereka mungi. Ebipaati ebyo oba ebifo ebyo biri bitaano. Ekifo ekisooka kyetuyita aljawfu, ekifo ekyokubiri oba ekitundutundu ekisooka kyetuyise aljawfu, ekitundutundu ekyokubiri tukiyita alhalqu, ekitundutundu ekyokusatu tukiyita allisaan, ekitundutundu ekyokuna kyetuyita ashafatan, ekitundutundu ekyokutaano kyetuyita alkhayshum. Ngambe aljawfu, alhalqu, allisaanu, ashafatan, alkhayshum. Inshallah byonna tujja kubanga tubitunulira ku kimu biidhnillah. Olwaleero tugenda kutandika nekye bayita aljawfu, wahuwa mintiqatu tajwifi alhalqiyi watajwifi alfarawiyi. Bwe bupaati obukuŋŋaaniramu obugatta ku supeesi oba ekibangirizi ekiri mu ddookooli n'ekibangirizi ekiri mu kamwa. Supeesi eyo eri mu ddookooli, omuli omukanga guyita mu ddookooli gujja ne guyita ne mukamwa, kitegeeza mulimu ogutuli, mulimu omuwaatwa. Kyova olaba omuntu tumugamba nti yasaba bw'ati, ayasaba munda ne tulengera nga mulimu supeesi, mulimu ekituli oba tegereka. Kitegeeza supeesi eyo eri mu kamwa ne supeesi eyo ekibangiriza ekyo ekiri mu kamwa ne mu ddookooli kyetuyita aljawfu oba tegereka. Wa hadha almakhraju muqaddaru. Obufulumiro obwo obwa jawfu bwo buli muqaddaru tugereegeranya bugereegeranye olw'ensonga nti tewali tulaba bulabi supeesi ng'omuntu wanaatuula wano n'agamba nti nnengedde eri oba nnengedde eri ng'amaaso tegakoma. Kati omuntu womugamba nti kolegedde wantu awo waliwo oweekutte omuntu wosobola okwekwata tewali. Kitegeeza ate nga twagala wabeewo ebifulumirawo naye nga tewali wantu woyinza kwekwata oba yani mu mbeera efaanaganako bwe tugamba nti ekintu ekitugereegeranya kikola kigereegeranye oba tegereka. Era obufulumiro obwo yakhuruju minhu hurufu lmaddi thalatha, bufulumiramu ennukuta ssatu eziwangaala. Alalifu sakinatu almaftuhu ma qablaha, ennukuta ya alifu senga ebeera ya sukuunu ng'emabega gaayo waliyo fatiha. Mujjukire nti alifu teyitibwa alifu okuleka ng'ewangaala, okakulu nnyo. Alifu yonna eyitibwa alifu senga eba ewangaala. Wakasita ogamba nti qa eba alifu, naye ero gye twogera nti a i u ebeera hamza, ako tekakwata. Naye ebeera nga bagiwandiise mu kifaananyi kya alifu naye nga tujatulwa nti a i u alhamdu arrahman
eyo yonna ebeera hamza oba ntegereka naye eyitibwa alifu yeyo senga ebeera ya sukun mu Quran tebawandikako kabonero ka sukun bagiwandika ngaeryoka ngaemabega gayo waliyo fatiha ngaosobola giwanvuya qa ba eyo yeyitibwa alifu walwaawu n'ennyukuta endala ekwagala egwa mu bufulumiro buno obwajjawufu yennukuta ya waawu assakinatu nga eriko akabonero ka sukunu almadmumu ma qablaha ng'emabega gaayo waliyo dhamma waawu eya sukun ng'emabega gaayo waliyo dhamma nga bigambo yaqulu walyawu sakinatu almaksuru ma qablaha neyawu eya kasra emabega gaayo nga waliyo kasra yawu eya sukun ng'emabega gaayo waliyo kasra nga mu bigambo qiila nam shekha tugamba nti wayuwaddahu ashaklu taali aljawf tugenda kunnyonnyola bulungi oba ekifaananyi kino insha allah bajja tujja kiraba ekifaananyi ekyo kitulaga aljawf kitulaga obufulumiro bwa jawf woolaba kale eno eya asfar wal akhdar kale eno eya green ne kale eno eya yani kala gyolabamu kikala ekya green ne kale eya bulu awo wetuyita aljawfu oba ategereka nam kipaati ekyo kikunganyiramu eddookoli okuva eddookoli eno gyeriva paka space eyo eri mu mumwa nam kati ennyukuta ezo zifuluma kyekimu tulabye obufulumiro bwazo bwebumu ennyukuta eziwangaala obufulumiro bwazo zezimu jawfu era obufulumiro obwo tugeregeranya bugeregeranye naye nga zifulumira mu mbeera yemu nedda embeera zaazo ennyukuta ezo we ziba zifuluma zaawukana ennyukuta esooka ye alif falif ennyukuta ya alif weba efuluma takhruju min hadhaini tajwifaini efulumira mu bibangirizi ebyo ebibiri ebibangirizi ebibiri ebiriwa ekibangirizi ky'omukamwa n'ekyomuddookoli alifu mwefulumira kyekyokka nedda wayakhudhu lfamu shakilan muayyanan naye omumwa guyina engeri gye guba gufaananamu guba mu kifaananyi ekyenjawulo omumwa guba guyina engeri gye gufaananamu kugamba omumwa guba nga bonasoma ennyukuta ya qa kugamba gwegulamu katini omumwa guba openi bwobanga okola ki osoma alifu yonna wayakunu lisanu ate olulimi embeera gye bubaamu fi wadaihi tabiiyi asfala alfami olulimi lubeera mu mbeera yaalwo eya bulijjo wansi w'olulimi wansi w'omumwa lubeera kugamba ng'omuntu wanaasirika omuntu wasirika olulimi lwe lubeera waggulu oba lubeera wansi lubeera mu makkati lubeerawo mu mbeera eya bulijjo ng'omuntu asirisa omuntu omugaati sirika toyogera olulimi teruze waggulu ate teruse wansi luli mu mbeera yaalwo efaanaganako bwetyo eya tabiiya titugambe ey'obutonde asfala alfami wansi w'omumwa ogamba ba ojja kulaba nga bw'oba osoma alifu zonna olulimi terulina kye lukoze mu kamwa lusirise busirisi ba ta tha njogera ku alifu kuwangaaza ojala olulimi nga luli mu mbeera zaki zaawo oba tegereka na wa amma alwaawu naye ate yo waawu fatakhruju kadhalik naye efulumira mu mbeera eyo amakulu efulumira mu miwaatwa oba mu waatwa egyebiri mu bibangirizi ebyo ebibiri ekibangirizi ekiri mu ddookoli ne mu kamwa watarfau muakhiratu lisaani qalilan naye ate olulimi tulusitulamukko eno mu maaso gaalwo gye lusembera kano kawulirize nnyo kakulu we tuba twogera waawu ewangaala tuddira olulimi ne tulusitula naye tusitula wa muakhara eno gye lusembera si ku nsibuko yaalwo biina enjawulo tubyegerereze senga ositula entandikwa y'olulimi gye lutandikira entandikwa y'olulimi yeriwa kyekipatisi kino ekiriraanaganya eddookoli ate olulimi lusemberawa enkomero y'olulimi yeeno paati y'olulimi esemberedde akamwa nabyo tulina obyawula oba ntegereka kati bwe tuba twogera waawu
enkomerero y'olulimi eno esemberedde akamwa yesitukamuko waggulu gyetusitulamu, tetusitula ku ntandikwa ya lulimi. Kuba bw'ositula entandikwa y'olulimi ennyukuta eyo egenda gejja, egenda gejja nga bwe tujja okulaba ku nnyukuta ezigejja, egenda gejja. Ogenda bwavuyokwavuyoko nga kulimu okugejja ate nga waawuyo asuli yayo tekola ki? Tegejja. Oba kale egoberera ennyukuta egiri emabega, tujja biraba inshallah. Amakulu tusitula maaso ga lulimi lwokka ne tugamba tya yaqulu yaqulu qu si kyekyokka bwe tusitula olulimi olwo watandammu shafatani ila al amami netusobolako ku mimwa gyaffe tuli ku nnyukuta ya waawo tugambe efulumira mu bibangirizi ebibiri, ekibangirizi ky'omuddookoli n'ekyomukamwa, ne tumala ne tusitula ku nkomerero y'olulimi lwaffe, tusitula ne tuluteekako waggulu kalilan katini si nnyo, tusitulako katini. Tetukoma ku ekyo ne tusobola emimwa gyaffe ne tugiwumba, oba nategereka kuba yaqulu yaqulu watabqa bainahuma furuja yamurru minha sawt, wakati w'emimwa egyo ne wasigalawo akatuli, bajja katulaga insha Allah akatuli ako akasigalawo wakati w'emimwa oga yaqu emwa togigatta gyonna n'oginyigiriza, toginyigiriza wasigalawo akatuli wakati awo yaqulu bu tu thu hu ogisobola nolekawo wakati. Sheikh kyagambye nti watabqa bainahuma furjatun yamurru minha sawt, wakati awo wasigalawo akatuli eddoboozi mweriyitira. Amma ennyukuta esembayo ku nnyukuta zajjawufu, ennyukuta eyayya inshallah gyetujja semba nayo, watakhruju kadhalika min hadaini tajwifaini, era neyahu ewangaala nayo efulumira mu bibangirizi ebyo ebibiri, ekibangirizi ky'omuddookoli n'ekyomukamwa. Walakin naye bwe tuba twatula yahu binkhifadi lfakki sufliyi, tukakkanyako ku luba luno olwawansi, oluba olwawansi tulumenya, tubanga abalumenyamu kalilan katini, tetulumenya nnyo. Waliwo abasiraamu asoma Qur'ani ng'agisomera mu mbeera ya takallufu, yakwekalubiriza. Twegendereze tetulina kwekalubiriza, oluba luno olwawansi tulumenyamu katini, tuga qi qi bi ti hi si nnyo nolumenye qi namenya omumwa, natuuka omusiraamu nasoma Qur'ani natuuka emimwa okubeera nga gimuluma. Ekyo tukigaana bwe tubasoma Qur'ani nga tugisomako mbaka sallama bwe yamukako tugisoma bighairi takallufin wala taassufin, tetwekalubiriza. Nabwekyo olwekyo bwe tujatula oluba tulussaako wansi katini sekyo kyokka. Wayartafiu wasatu lisani qalilan, ne tusitula wakati w'olulimi katini olulimi wakati waalwo tulusitulamuko katini enda notuqibya kusenga tuba tujatula qi qi i ji ji olya bwetyo bwe twatula ya inshallah. Ekifaananyi ekyo kijja kubeera nga kitunyonyola bulungi nnyo embeera eyo bwe twatulyamu ennyukuta ezo esatu eziwangala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.